Mugamba mutya abali ku channel ya Faitibwa Chaiti YouTube channel ya Fona kolwaino zinamu abaana abawala abakyala jagadde mbabulira obubonero kulabira omusajja yakwetamwa eyakuchawa eyakukoowa naye nga mulimu ennanga muli mu bufumbo obanga mwagalana nga tannakuwasa obanga akuwasizza naye nga alina obuntuntu bwakola nga bubonero obulaga nti omusajja oyo yakukoowa dda naye nga talina kyakola. Wuliriza obubonero buno otegeere omusajjawo n'ekirala ngenda kukubulira ekikolo ky'eddagala ky'osobola okukozesa osobola okunyweza omwami wo abeere ng'akuyaayaanira abeere ng'ayaayaanira bintu byo. Akabonero akasooka omusajja okuddamu nga bw'ayagala osobola okubeera n'omwami wo gw'omukyala nga mu kusooka omwami oyo yakuddangamu bulungi wabangako ky'omugamba n'abeera ng'akuddamu bulungi oba n'obeera ng'asaagira naye n'omugamba nti mwami okimanyi nja kukulekawo ngende ng'akubuuza nti lwaki ogenda lwaki ondekawo naye bw'olabira omwami ng'akuddamu nga bw'ayagala ng'osobola omugamba nti musajja gwe nja kuviira ngende ng'ajja kuddamu nti gwe olaba oba ogenda genda kimanye nti omwami oyo aba yakukoowa dda nga buli ky'omugamba ekyamakulu takuddamu bulungi asobola okugamba gwe olaba gw'omanyi tombuulira ebigambo weebityo ebiseera ebisinga kiba kiraga nti omwami wo yakukoowa dda. N'olwekyo nga mwetaaga mutereeza ensonga mwogere mudde mukwatagane bulungi. Ekyokubiri omwami yakuwanga obudde nga takyabukuwa mulimu abaana abawala nga mwakeefuna n'omwami oyo n'omuvubuka oyo. Omwami ono bwe mwakeefuna jjukira omwami oyo abeera akufaako nnyo naddala nga tannaba kwebakako nga buli kaseera akubuuzaako akuwa obudde nga mwogera naye wekituuka ekiseera n'abeera nga takyakuwa budde nga takyakukubira kasimu wamusindikira message ku WhatsApp tagiddamu ng'omulaba kwali lwayogedde naawe akugamba mbeera bize buli kaseera so nga ate mu kusooka teyabeeranga bize. Ebiseera ebisinga omwami oyo aba yakwetamwa dda aba yakukyawa aba yakukoowa. Abaana abawala ntera nnyo bagamba buli wolaba omusajja ng'omutima gwe aguggyayo gy'oli ekyamazima fuba okulaba nga naawe oguggyayo. Kibi nnyo okweguya omusajja oyo ate nga ye takweguya. Buli lw'omweguya tolina ky'ogenda mufunamu. Omusajja w'amala olunaku nga takkubidde n'akwata olwokubiri n'akwata olwokusatu naawe tomukubira. Buli lw'oleka omusajja ono abeera nga yafaayo nga yakunoonya omusajja oyo muba mujja kuwangaala nga mwagalana. Gwe omukyala omufumbo buli lw'olaba omwami w'oyo guli naye ewaka nga waaba akwana akulaga kimanye nti omusajja oyo yakwetamwa yakukoowa era yakukyawa mu mutima gwe naye talina kyakukola ali naawe nga talina kyakukola. Buli lw'olaba omusajja ng'akwana naye ng'akulaga asobola okutuula mu ntebe awo n'awuliriza recording za WhatsApp ng'oziwulira nga n'omukyala ayogera omuwulira kimanye nti omusajja oyo aba yakukoowakoowa dda batakyakwagala. Ekyamazima kiba kyetaaga mutuule mwogere muzze enkwatagana yammwe obujja olw'ensonga omusajja akola ekintu ekyo nga buli lwakwana akulaga buli lwakwana akulaga abeera yakukoowa aba takyakwagala aba yakwetamwa dda. Ekyokuna omusajja yenna abeera n'ekigambo mu kamwa nja kugoba mukazi gwe nakukoowa kimu bibiri mukazi gwe nja kugoba kimu bibiri mukazi gwe nakukyawa wantama kimanye nti omusajja oyo kyaba ayogera abeera akikakasa era abeera yakwetamwa abeera yakukoowa. Era ebiseera ebisinga kino kiri kumumu abafumbo obeera n'omwami wo buli kaseera nga akugamba ekigambo ekyo mukazi gwe wantama mukazi gwe nakukoowa. Natomera okwagala omukazi ono ebiseera ebisinga omusajja oyo kyaba ayogera kiba kituufu aba yakukoowa aba yakwetamwa. Kiba kyetaaga mutuule mwogere omanye kiki lwaki yakwetamwa lwaki yakukoowa. Ekirala ekyokutaano gweomukyala bw'obeera n'omwami wo ng'oli mufumbo ng'omwami wo mu kusooka yaddanga bukyali n'atandika okubeera nga ddala eti n'olumu nga tadda kimanye nti omwami oyo aba yakukoowa aba yakoowa ewakaawo ky'oba olaba ng'olumu asulayo olumu naddala eti. Kiki ekireetera omusajja ono okusulayo ebweru oba okudda leeti? Totunula butunuzi kugamba nti omusajja wange yayonooneka nedda wabaawo ensonga. Omwami ono ebiseera ebisinga ewaka aba yatamwawo aba yakukoowa aba yakwetamwa aba yakukyawa ku mutima naye nga talina kyakukola n'asalawo asule mu mabaala oba asule mu bakazi abalala oba mu mikwano gye olw'ensonga nti amaka ge gaba gaamutama. Naye kimuleetera okutamwa amaka ago ebiseera ebisinga abeera ggwe mukyala ng'oleetera omwami wo okutamwa ewaka we. Byebyo bye njagadde obbawa mu paati eno esooka vidiyo ereme kubeera mpanvu. Kweno paati esooka kambabulireko kaddagala k'osobola okukozesa gwe omukyala gwe omwana omuwala
omwami ono n'obeera ng'omunyweza abeere ng'akuyaayaanira abeere nga buli kaseera akwagala abeere ku ggwe abeere gy'ali eyo buli kaseera abeere ng'alowooza ku ggwe abeere ng'ayaayaanira bintu bye abeere ng'ayaayaanira mukwano gwo. Njagala okozese ku ddagala lino lyangu nnyo nkusaba ofune kayaayaana funa kayaayaana funa obukola bwa kayaayaana obwo naye eddagala lino likole nga mukyali mu mukwano ogwo ogw'amaanyi. Funa obukola bwa kayaayaana osobola obwanika bulungi mu nnyumba ne bukala bulungi bukolemu ensaano entono ennyo. Kati ensaano eyo buli omu wa caayi teekako ensaano ya kayaayaana entono ennyo. Osobola ogigatta n'amajaani teekamu ensaano nga ntono nnyo nnyo mu caayi oyo gw'ogenda okuwa omwami wo abeere nga buli kaseera akuyaayaanira. Oba osobola okukola bw'oti osobola okufuna obukoola bwa kayaayaana bubiri. Sooka obwetegereze bulungi osobola obunnyikako mu mazzi agookya obuwuka ne bufa bw'omala buyengere mu ngalo. Bw'omala obuyengera mu ngalo osobola okusooka n'obuteekako mu kamwa. Njogedde kamwa naye sitegeeza kamwa. Kansubire ontegedde gwe omwana omuwala omukyala. Bw'oba tokitegedde kye ntegeezezza ojja kujja ku WhatsApp yange nja kukunnyonnyola. Sooka okateekeko mu kamwa n'oluvannyuma nyigira otuzzi mu caayi w'omwami wo oba mu nva z'omwami wo nga ziri ku ssowaani oba caayi ng'ali mu kikopo. Nyigiramu otuzzi tutono ettonde ly'otuzzi obutonde nga bubiri beera ng'owa omwami wo anywe caayi oyo. Ekyamazima omwami agenda kubeera ng'akwagala agenda kukuyaayaanira buli kaseera agenda kubeera ku ggwe. Mukitegedde abakyala mu abaana abawala babulira ku ddagala eryo eryangu ly'osobola okukozesaako osobole okunyweza omwami wo. Kati bw'oba oteekamu eddagala lino mu caayi oba mu mmere yogera ebigambo bino mpolampola. Osobola okugamba nti gwe mwami wange gundi mwogera amannya ge njagala obeere ng'oyaayaanira nze nzekka njagala obeere ng'oyaayaanira bintu byange byokka. Osobola byogera mu Luganda nga bw'otegedde era nja kunnyonnyola ng'oze ku WhatsApp. Njagala obeere ng'oyaayaanira byange byokka njagala obeere ng'oyaayaanira nze nzekka njagala obeere ng'oyaayaanira mukwano gwange gwokka. Buli kaseera nze mukyala wo nze muntu wo gw'olina okwagala gw'olina okuyaayaanira. Bw'otyo beera ng'oyogera nga bw'otonyeza amatonde mu ekyo ky'ogenda okuteekamu omwami wo ky'agenda okulya oba okunywa. Kyekyo kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okukunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Chayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.